Nyongera kwaniriza ku mawulire agabutikide akawungeezi kano atugatandike ne polisi ekakasiza nti musajja waayo police constable Ivan Wabwire akubye Omuyindi Bandaz Uthman amasasi agamutiddewo ettemu lino eribadde ku Parliamentary Avenue wano mu Kampala. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango, omuserikale waabwe ono abadde abangi w'ensimbi esoba mu bukadde bwa wano bubiri. Akasatiro kano kabadde ku Parliamentary Avenue ku kizimbe kya Raja Chambers Kinyana Mpindi n'akuba bomo mu November 2021. Omuserikale wa polisi Ivan Wabwire bwavudde mu mbeera n'akuba Omuyindi omwozi w'ensimbi Bandaz Utam amasasi agamutiddewo. Abadde mu kizimbe kino batunyonyodde ensi ebaddewo. Tubadde waggulu mu ofiisi ne tuwulira ebyasinga bivuga. Tujjanga tudduka omanyi tulimu enkyukwe y'ebbomu yakuba wano. So bwe tuze tudduka abantu bazze n'abavudde wansi nga badduka ne batugamba tuwaliwo obuzibu obuli wansi ne tubuuza buzibu ki. Ne batugamba nti omusajja ali yakubye abantu amasasi kwe kukkayo. Tugeze tukayo nga already abantu bafuutuka nga bangi. Navayo ne mundu wati ngatamba jikute muki mungalo ngatambula bwati naayita wano bwati nasala nadda wali wazi waina alinya boda ne musa wano bweti fwe tukomye okumulaba. Bagamba nti amasasi gavuze emirundi ebiri nga omu gabaddenga 8. Polisi esazeeko oluguudo lwonna neeyiwa abawanvu n'abampi ng'edduumira Stephen Tanui aduumira polisi mu Kampala n'emiriraano era emirimu gisanyalidde okumala ekiseera. Bakira ab'enganda n'ab'emikwano gy'omugenzi beevumba obufubo obw'okumokumo mu nnyika y'ekitalo. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango, omusirikale akoze obutemu ye police constable Ivan Wabwire ng'Omuyindi ye Bandaz Utam. Kitegerekese nti ono yeewola ssente ku Muyindi ono emirundi ebiri ng'era yasoose kujja lunaku lwajjo ng'ayagala bamubuulire ssente zimubangibwa kuba yabadde afunye banka ng'egenda kugula ebbanja lye. Bamubulira ssente gye bamubanja n'atandika okuwoogana atandika okukayana naye director ba manager wa kampuni eyo nagezako okumukakkanya amugamba nti tula wansi kaakana tukunyonyole. Kyokka akomyewo olwaleero era manager olumubuulidde ssente zimubangibwa n'ava mu mbeera n'akuba kamera ezibadde mu ofiisi amasasi. Ye ndowooza badde yekyaye kusooka yakuba masasi ku kamera eriwo kubanga munda waliwo kamera empezi. Omu ku badde mu ofiisi yeeseze ne musigalamu ye n'Omuyindi ng'ekizzeeko gabadde masasi. Onyango avumidde ekikula ky'omusirikale ono ng'agamba nti ensonga babadde basobola okuzigonjoola mu kukkaanya. Tuvumira ekikola ky'omusirikale ono kye yakoze si kirungi. Tudda n'okuba oba n'otandika okulwana oba okulwanyisa oli. Oluvannyuma omulambo gwa Bandaz gujjidde mu kifo kino ne gutwalibwa mu ambulensi ya poliisi. Ono ye muntu owokuna okufa mu ttemu ery'emmundu mu nnaku 10 okuli minisita omubeezi w'abakozi retired Colonel Charles Ngola eyattibwa omukuumi we Private Wilson Sabiti naye ne yetta ne Ismail Alexis eyatemulwanga 6 omwezi guno. Obedi Lutale ne Fred Kajubi bakusakidde ggulo eno ku TV.